Okwanjula kwa Phoebe kutuuse, mwana muwala alabika bulungi anyumye nga bw'okiwulira. Kwotadde n'ensonga za Dr. Halima ku poliisi, ebyama ebisinga bivuddeyo wajja byatandikira nakati bwe bituuse era wenjogerera kaweddemu dda era ng'ebisinga byonna mbikuleetedde mu maaso awo. Njagala obeere ng'obyerabirako otuwe endowooza mu comment section. Oli tiimu Halima, tiimu Charity abadde boss we, byonna njagala obeere ng'obyerabirako mu maaso awo. Naye nga wasose otya sipeta gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Owerabire okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukola airport pickup services zaffe nnungi ate emiwendo giri wansi ddala. Mukwano tu inboxing enamba yaffe kweli ku screen, jangu mu inbox twogera tutambule ffenna, naye mu comment section tekiggwamba. Waliwo wemba neetaaga okukubira twogere, waliwo wemba neetaaga okunyonyola wootategedde okurecordingira kyesobola kukola mu comment section. So mikwano mbasaba mujje mu inbox twogere tuzuule abaagalwa bammwe tutambule ffenna ku kya airport pickup tukola surprise ne delivery, tukuguliza ebintu ne tubidelivaringa ate nga n'ekirala tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ebimuli bya ssente. Byonna mikwano mujje tukole ffenna tutambule ffenna. Katugende butereevu tutandikire ku nsonga za Dr. Halima. Olabe gye byatandikira. Abamu bali mu kugamba bannange ffe tetubitegeera ebyaliima tetubitegeera. Ngenda kubabuulira akantu kaneno akavidiyo kano kagenda bakawanvu naye mukawulirizeeko. Mugenda kusooka mumbuuze gwe bikwatirako wa mukwano binkwatako, kubanga ate ndi mukwano gwa Halima ate ndudde ku TikTok ebintu bino mbimanyi. Halima yali Saudi Arabia, Halima ng'akola content we bulungi n'atuleetera hip page era ye muntu eyaleetawo wano content w'okulagirira eddagala ku internet naddala wano ku TikTok ng'ajja n'akugamba mukole bwe muti kola booti byali bibakolera era nga mubikola ne bibakolera abaana mwanya hip page obuseera ebyo hip page ko mwankanya ne kabakolera omukyalo oyo Charity oyo gwe badde balangira ebintu n'alaba Halima n'amugamba jangu onnangire oyo osobola okulanga bulungi mbiraba biki n'amugana n'okuddamu okulanga bino ebintu ebyo yali alagirira kuba Halima edda teyatundanga bintu ng'akugamba gula ekintu bwe kiti okikozese bwoti ne bwoti era mubijjukira abaaliko by then. Naye ate neewuunya nnyo omuntu yakajoyininga TikTok ennaku bbiri okubanga ayogera ebyanjwanjwa. Mutuse n'oleetamu family issues zijirawo mu kutunda products. Ebintu by'okunoba bya bulijjo tunobanga. Ebintu by'okukweka abaana abasajja bye tubikolanga musajja n'abeera nga talaba mwana we. Ago si mawulire mapya munoonyeyo enkuba empya eyo nvuddeyo nga ntokomoka musooka ate mumpaane kuba mad. Ekirala balanga bulijjo Halima alanga nga bamusasula era nga nabo ssente bazikola. Kye mugamba oluvannyuma lw'emyaka ena oyo omukyala yakavaayo agambe mbona Halima yamubbye mbw Halima mubbi Halima yakooye bukooyi kola bannange omuntu bwakeera ku mukyala n'agamba nkooye kangende ntandika ekintu kyange si lutalo otuuke n'ogamba omwana wa munnombo ngenda kubba amasasi otuuke n'ogamba omwana wa munnombo ngenda kubba emmotoka ofe because agambye sigenda kuddamu kukolera. Ebintu bino tebibadde mu mawulire tebibadde mu media nga biri eri mu gundi naye oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo oli yaguze abantu bavuma Halima tayinza kusirika tasobola sirika ebyo bimuliko mbusirika asirike nga bamuvuma nga bamugulira abantu bamuvumi mwenga temusirika nga babavuma. Halima wamusanga ayina erinnya lye wamusanga mukazi wattu yetrendingira kuno ku media ne mukkiriziganya mukole. Omuntu aba agambye nkooye okukola akooye si lutalo naye olwokuba omugamba olina okukola tugamba alina okukola paka kuwulira bubi nnyo funa omulala akole. Nze ndaba n'abo abali okulanga ate bakuba bukubi nze ndaba boonoona bulijjo ate kyemuzimba kati mwozeza ate ne mwanika mu ttaka
naye nga wamma maada ffe tuli wamu naawe ekijja kijje tuli tuti products tezikola products za kifere ani nyini products muwoza twalaba National Drug Authority alima ayina eddwaliro era agenda batwala kibwatule agenda batwala ekibwatule abalagera edduuka lya mukama wammwe bakwate mukama wammwe oba olumu mukola ebintu nga temusoose birowooza I don't know munyiiza man tuddayo ku hip porridge waffe mugenda kunywa hip porridge paka kuwulira bubi mumujjukira abaamunywanga ate nno nga hip porridge byebimu ku ex boss wa Dr. Halima byamuganya okubeera ng'alanga kuba nti no babeera bali mu bizinesi y'emu ate nga n'ekirala oyo omu ku banfanfe ba Dr. Halima bambi avuddeyo agezeeko okubeera ng'ayowerawo omukwano gwe omubiri ndowooza gwe wonna abadde tumanyi gye byatandikira otegedde ekituufu agezezzaako okubeera ng'alambulula ensonga abantu bangi bazze bagamba Dr. Halima oli mubi Dr. Halima olina okusiima omuntu eyakuyamba biki ndowooza otegedde wa wekyava kuba ndowooza mwenna mujjukira bulungi nti Dr. Halima abadde takyalanganga yeteranga okulagirira abantu eddagala lya lusaazi yateranga okulagirira abantu eddagala lya sukaali naye byonna omukyalo yali ebimujjako nga yamuyimiriza nga yamuteeka ku dduuka lye abeere ng'atandika okuba nga alanga ate essaawa yakati okubeera nti nasazeewo alitayaringe oba yegobe omukyala ensonyi yazifudde busungu so katweyongereyo ate oyongere okubeera nga weewulirirako ebyama ebirala ebivuddeyo kigeni bakuguza ovume Dr. Halima right naye ekintu ky'oli okukola kiringa ngenda kugereza ku bafumbo omusajja osanze omukazi anobya agenze omusajja n'awasa omukazi kati gwe omukazi gwe bawasizza n'ojja mu maka bw'ojja mu maka n'otandika ne bakubuulira ebibi byonna ebibadde bikwatagana ku oli omukazi anobe agenze mu bintu ebyo bakugamba mubaamu ebyobulimba bingi bye basinga okukugamba kati naawe bambi n'ogamba olw'okuba oyagala okuuma eddya oyagala ofumbe obeere mulungi n'okusinga oli kati gwe n'osalawo n'otandika nawe bye bakugambye n'otandika banaye ekikazi kibadde kibi kyote tekimanyi nakufumba tekimanyi nakuyonja ekikazi kyenzi n'otanishinga oli agenze naye n'otamanya nti oli agenze abaddewo ebbanga ddene gwe wakabeerawo ebbanga ttono ayina ensonga lwaki anobye n'atambula n'agenda kikeni wakatandika okukolera eyo omukyala bye yakugambye byonna ku Dr. Halima how sure are you nti bituufu bajja kusiba leka baleme okuzanyisa ebizannyo by'otategeera olw'okuba oyogera nnyo bakwano kudduka toyitawo osula okategedde kawandiika omulamuzi ajja keetaaga ekintu ky'oli okukola kyekino nga kyengezezzaako okubannyonnyola nti omusajja nga wasiza omukazi omupya oli anobye agenze oli anobye alina ensonga lwaki anobye n'atambula n'agenda afumbyemu ebbanga lyafumbye paka lwatuse n'agamba ekimala kantambule ŋŋende olw'okuba baakuleese langa bizigo danga bintu bye baakuleetedde kulanga nkubuulira kati kano nkubbirako nkubuulira ekituufu leka baleme okukozesa leka baleme okulwanyisa entalo z'otamanyi please baakubuulidde byonna bye baakubuulidde ng'Halima bwe yanoba okunoba bya bulijjo please baddiya oli kugamba nti n'Halima mubbi Halima aba mubbi nga n'ennamba z'oli okugamba mbu ennamba bulijjo ezibeerawo ennamba z'oyo omukyala gw'oli okulangira ate nawe z'oli okuteekawo kati ku mwenna ani mubbi you're smart but you're not smart nkuddamu okugamba nti leka baleme okuzannyisa ebintu ebinaakuzaalira obuzibu olemedde nnyo ku ky'okuba omubbi naye bajja kukusiba yogera ebintu by'onojjukira by'onoowaako obujulizi nga toli mugundi yaŋŋambye langa bintu byakututteyo kulanga naye kati ate omusajja ogenda kulanga otya hippopoliti kati ate omusajja ogenda kulanga otya empeka ezeerusa ate kana ate ono madamu samutegedde ke yakoze naye oleeta omusajja alange products z'abakazi really omusajja ogenda langa otya gundi zino ezisalawo 80 ezireeta akabina
ezikola pink lips. And you people, you're traumatized. Naye nze nkubiddeko omanyi bulungi ensonga zino nti zirimu ba lawyers. I don't think nti oba olina plan B in case of anything. Oligezaako nnyo okulaba ng'otanishe ovuma aliima naye batyo si we balanga. Mukole mulange ebintu byammwe temuvuma temugira mbu osimanye nze nina prof oli mubbi. Abadde alanga byani. Omanyi omukazi we lwaki alemedde ku aliima mbu alina omulangira. Omanyi ensonga lwaki? Chicken. Okay, ffe bwe tuli okulaba. Abantu bangi beebuuza nti lwaki Phoebe asirise mu nsonga za Dr. Halima tavaayo yadde okola kapositi yadde okwogerako yadde okunyaga ekigambo kyonna yadde okudiwetinga yadde okusitiikinga. Lwaki asirise mu nsonga za Dr. Halima? Kino nno abantu bajjeeyo bwino ne bajjukidde nti Phoebe naye alina olutalo lwe yabeereramu ne Nash Glow ng'agamba nga we yamutira akatale k'ebizigo bye n'ebirala bingi nnyo. Jjukira ate n'ekirala Nash Glow alina olutalo ku Dr. Halima. So kati Phoebe azezimu ku nsonga lwaki naye asirise kuba nti naye ebbanga Nash Glow lye yamala ng'amulumba paka we yamwetondera. Bw'atyo ya Dr. Halima yasirika n'atavaayo yadde n'akatono. So kati zezimu ku nsonga nti lwaki naye amulekeredde. Njagala obeere nga weerabirako engeri Nash Glow gye yeeyogedde ku lutalo lwa Dr. Halima, ebintu bye ne Phoebe n'ebirala bingi nnyo. Ate bw'omala otwendooze mu comment section. Kano kayinza obbalumamu, kayinza obbogeza obwama, kayinza obbajajingisa. And I'm always ready for TikToker viewers oba abasirusiru ba wano kunjajinga. Abagezi ne bategeera nti nange ndi mugezi, ne bategeera mugezi munaawe ayogedde. Ngenda tandika bwe nti guys, there is a sag going on ku muntu omu wano abadde akolera munne business nga yagyetuuma, which is okay, tetukiinaako buzibu. Wadde oluusi bavaayoko ne batuvuma bakube brand zaffe bayiseewo ezaabwe, ne batuvuma nnyo ne tujja ne tubabuusa tubagamba yanvuma naye talina yadde tampeko mu dduuka lyanvumiramu sirirye. Ne mugamba awo Nash oyogera nnyo, Nash you hate people because she's doing the same business with you. Ne bagamba bannange abantu abamu boogera bwogezi naye tebalina nothing. Ate always mu kubyogera kwaffe tetubyogera nga tuvuma, we talk as advising. Nash oyogera nnyo, Nash biki, Nash mwe ne mutulisa amazi ne mutukyawa because mweyita bafani. I heard this girl, I no longer do this because she abused this one, she talked this one badly. It's she. Ngenda ku advisinga ate sigenda kubeera ku side, ate ngenda kubabuulira the pain we're going through as the business owners. Obulumi bwe tuyitamu. First of all, nze ku ntegeera yange kuba ino nze ntegeera. People hate me because ntegeera nnyo, and people who knows my real life ndi muntu wa reasoninga, ndi muntu ategeera. That's why sobodde okustandinga business eno mu myaka 5 mu bivumo byonna bye munvumye engwe nkole ki. I'm still standing. Ndya nnywa buli kimu kitambula nyirira. It's because integrate. I can reason, I can run a business, hey, I can date as I can. Abantu abovunanyizibwa nembera happy obulamu ne butambula because ngo omuntu kyemusuubira musi kyendi ndi kirala ntegeera. I can reason. Kati ku reasoning yange, reasoning capacity yange badde egamba ekisooka bane abana ba TikTok betuwa sente zaffe mutukobira obulango. Nze ng'omuntu akoseza kumpi ku buli TikToker kuba nyiza okuba nga nkoseza ku ba TikToker nga 2 bemuyita ab'amaanyi.
nyinza obba bonna mbakozesezzaako bonna nyinza obba menya bonna kiba kyetagisa but I have experience bwe nvayo nenkoperetinga ku muntu nenga banaye ono namuwasa teweziti yakuba akalango kamoba yagaana okukuba nga mugamba Nashi oyogera nnyo omanyira abantu biki let's do this naye nga mwaboogera temumanyi pain bantu gye bayitamu kuyimirizawo business zaabwe temumanyi bantu bulumi bwe bayitamu kulabirira abantu abo abantu batukubisa obulango baddeyo kibanyiza okusala emitwalo 5 omuna akusaba kadomola nakusaba milioni 2 n'ozimuwa ne wabeera ne emergency y'emitwalo 5 agisaba ggwe wabeera ne emergency y'emitwalo 10 agisaba ggwe bw'aba talina mafuta akubira ggwe bw'aba landlord yamutabanya gampayo 2 bw'aba talina kyakulya ggwe gwakubira bw'aba talina airtime waba data ggwe gwakubira tubabeererawo mu bintu ebyenjawulo kati nenkugamba ggwe nga ggwe akuba obulango tojjukirako yadde n'akamu nti gundi ono yali ambeereddewo lwaki woba oveewo omuntu oleka okubyeyo lwaki woba oyawukana ne munno oleka omukubi omutadde ku ttaka gwe tolowooza nze nga business owner nkugamba oyinza okunkuba leero naye buli wengamba kale nenkaaba oba omutima gwange negwekubamu nga omuntu gwe mbadde mbeerawo bwe nti I think omuntu is a believer amanyi nti eziga ly'omuntu oba kale y'omuntu Allah tasasulirawo naye asasula oluvannyuma Allah tasasulirawo naye akola oluvannyuma era buli muntu abikabya munna amaziga bamuze mu balaba n'amaliriza nga asabiriza waliwo abamaliriza nga ne tata w'omwana amweganye naye nga wamuwangayo ensaavu n'akuvuma n'akuvuluga wamuguliranga kino n'akutola nga totegeera Allah asasula abantu oli yali epatisa account ne bagitwala yali akuvuma manatwala kesimu nga yakakabya amaziga bingi bibize bibeerawo nze nga nze ku bantu babadde bampisa obubi buli omu ndabyeko ku Katonda bw'abadde amuchallenginga nga ntudde eno mu kameza ngamba ansabulidde business anvumyevumye because ayina enamba ayina abagolobezi be simanya mweyita bafaani ba gundi abavumi be nengamba Allah kukwasiza omuntu ono kati kyenjagala tukakupasana tukaku point Halima okera kumacha n'ovuma nga sikuvumye naye nze kyemmanyi era kyenekakasa omuntu gwokoledde emyaka gyokoledde n'account ne brand bw'obadde ogizimbye I'm not expecting sikisuubira kubanga wamugambye bannange nk'oyo kola naawe nja kutandikawo kintu kyange n'agaana sikakasa ekisooka wamulekedde account nkulu ekyokubiri obadde omukolera ssente all the time obulandinze buli kimu I'm not expecting that person okumusiibula mu bulungi nti bannange njatandika bulamu bwange omuntu oyo n'atakuwerekera bulungi in fact ayinza n'okugamba Halima kankuwe million 5 okusinziira ku nfunayo oba ku mutima gw'omugabi otandikirawo kyosobola otandika baana mmwe nga temunajajinga nnyo bantu omuntu naye abadde kukolera ssente oyina respect gy'omuteekako ne care ne favor kyobola oluusi tubawa kino n'omwa kino abeere happy kuba yakuleetera ssente abamu ne mugamba oyo gundi ali desperate ekyo kisiro kirimba bulimi nekikuwa ssente no my heart man following my advice to you Halima ekyokutandika brand yo singa wakikola dda kubanza lwe nakolako naawe olutalo ebivumo byange tebyali bivumo nagambanga ku bulandi gy'oyina obeera otya nga tolina yadedera omuzigo gwasasula emyezi 2 n'oteekamu ebika by'ebizigo 2 ne bajja ne babigula kuba oyina erinnya oyina blood oyina account you transformed ekyokola business yosinga wakirowoozaako dda wena kalakatira ewankalakata nange nenkalakata negamba naye obeera otyanga okuba bukubi bulango nga tolina dduuka lyo lyange naye lwakuba amazima gamala negeyoleka with time kyengezaako bagamba my advice to you wetondera omuntu gye wavudde nkusaba busabi amanyi ffe mutukola ebintu ffe nga babadde bamukola nammwe nyinza osirika leero and I revenge in 20 years when basi revenge is the more I cry God will pay you back kati nkusaba mwe babiri buli omu ayinza okuba nga alina kyeyanyigiriza munne naye nkusaba go and apologize
otambule mu bulamu bwo bulungi nnyo smartly otandike brand yo people will support you olaba omwana atandika account nga ayina 1,000 followers natandika business nekola netambula eno business gye tulimu mugiraba buli agenda otandika business ajja kukola kyova olaba wano banvuma benayigiriza ebiziga basinga okunkalakata bangamba Nashi toddamu yigiriza balala toddamu akatalo okasse mukwano nyongera kujikiza nsomesa ebizigo buli lunaku sirekerangaawo because manyi buli muntu alina omukisa gwe buli muntu alina opportunity ye kana akatale kagazi tutunda ebintu tubitunda Uganda yokka population yo ngato so ajimalawo aye tubitunda Uganda yokka US oyina ba customer Saudi oyina customer Omani Dubai waliwo bafani kwegamba mutu yena so kola business nomba mujimu abantu 10 ate buli omuntu abeera bulungi kyova mulaba bana abeezo mujja sente ovuge mutu kabeyi wazimba topangisa onyabia buli naku oshakede kuba akatale kagazi. My words to you Halima, I will say congratulations to you. Webale kuzukusa bwongo. Tandika brand yokola ojja kufuna sente. Ekyo singa wakirowoozaako dda. Wena kala katiranga bangambye bannayo olinga ngambye bannange. Zoba ono omuntu yakubira esimu nangamba Halima golaba ekibi nangamba sore nana eyabbawe yaki nebisigadde. Nangamba naye Halima lwaki takola brand ye. Alinda ki? Omukazi oyo bakyamukozesa. Kati kyegamba wetondera omukazi tandika brand yo kola ebintu byo naye mu bulungi nga gobadde naye gyovudde gyoba toyombye gyotera okudda okola ebintu byo naye nga muli mu line emu. Ebyo nga bikyali awo twabadde tuli awo ne Doniasia naye n'avaayo naye n'aleeta ebibye n'aleeta bwino gwamanyi ebyama byonna n'abijjayo bw'atyo nga bw'omumanyi bw'ayogera njagala obeere nga omwerabirako yakoze live namba n'adda ku mukazi n'ayogera byonna sola bikumenyera neno bimalayo neweerabireko ate omawe twendooza mu comment section. Mabego kitegeera ate woba toyombye wootera okukola ki okudda fena tufuna obutakanya ne bakama baffe naye tekitegeeza nti woba ovuddeyo mubume nedda ekyo tekiba kirungi Doni. Dr. Halima nkyuse mufanyi bakama baffe si balungi naye ate tubaleke tugende mu maaso n'ebyaffe kitegeera nze bwete wembadde nteesa mukono naye ate mumbejja ekintu okukola ne mukama we okumala emyaka 5 wano e Uganda Halima yeetereze kituufu kyoyogera mukwano yeetereze wallahi just me kani gyewaleko kakati bulijjo wayeetu byoyogera nga mubutuufu ebimu ngamba wano Doni bulijjo wayeetu byoyogera naye olwaleero mutuufu Dr. Halima kyakola kibi nnyo ffenna batukozesa n'ova ku mulimu n'odda ku mulala naye jjukira gye wava yadde wabaddewo obutakaanya tolina kukyukira muntu gyesi bino ebintu byansi kati bwafuna obuzibu anaddukira wangono yamubeereddewo eribbanga lyonna so amazima alina omusajja omulala gwe yafunye omuzeeyi talina nviiri wano alina ekiwalaata wano yafunye yali mu myaka gya kufa ddala yeesaa yonna ayinza okutuka abasajja omusajja takweyibaaza bannaye yaliddidde omukazi n'amwetondera kale ku ebyo byamwogeddeko okuba bizinesi ye n'abulira abantu ekituufu kubanga era tebikola makulu okusuula munno nga bw'oyagala kwesitula ebyo bintu tebirina mukisa ku luno oli mutuufu omukazi yeddefu kika tubadde tumwagala naye katiraba ali dipulesiti omanyi okufuna olubuto ewalala ate n'oluguliza ewalala osiibye otya nno Doni ni bulungi oli otya Doni for today's case banange tukkirize ngera ngo omuteesa avuddeko singa Halima yasituse ensonga nga bazimalidde munda nga media tetegedde yabadde asobola okuggulawo ebizinensi ye n'abagamba
n'agamba kati munfunire ku nnamba eno ne bawukana n'olinga media tekitegedde nga bbanga bawungalinga ne media tekitegedde essaawa eno kenalabya Dr. Halima kye yakoze ekitaliyo okimanyiko ng'omuntu osobola okubba kampuni n'okola bizinesi eyo wabweru naye nga ne kampuni temanyi kituufu nnyo anti talina kapito she's faking out the life talina ndowooza kapito nga tukimanyi naye kati nga we njukira yakwata peegi ye n'agitunda mukama we obukadde buna yandikutte siteezo n'eddagala lino etonotono lyazenga bbo obucupa leero abbeeyo bubiru lyabyeyo kamu kyemanyi abadde ne sitooku yandinguddewo akaduuka wagulawo akaduuka ke n'afuna omuntu gwateekamu amukolera n'asigala ng'eno atinakola kubanga wano geziwazayokuwa emitwalo buli lunaku obukadde 3 omwezi buli lunaku Dr. Halima abadde akolera emitwalo 10 ezo sente nga nnyingi tukira abadde ali ku buli kilayanti ng'alina commission gwafunako abamu nga bakuba bbeeyi ye ne bw'aba ayongedde mu bikapusi bwe tazitwala azimulekera oyo omugaga wa Halima omusangawa Halima yeesiga kikumusumulako etaano tabadde mulungi gyali singa tabadde mulungi ku mbeera za Halima emyaka 5 yandikoze ye kati Halima yeesiga kye nnyo abantu bava wala abantu beekyawakyawa dda bw'afuna ekizibu kyonna yeesiga kye abantu kati beekyakumulola ojjukira buli obufumbo bwe nebufa ekyo kiyiza okuba obufumbo obufumbo bukya bulijjo oyinza nokozanga n'omusajja gye yava yaali mukukola ebyo obulamu bwotaani byonna bisoboka osuubira okufuna ekyokulya kati ate bw'oyagala okusikiriza bannange omanyi abantu bw'oyingiza emitwalo 10 egya buli lunaku ku kacyo kano 10 erya buli naku kyavudde tadda nakutalooza nakudda ku kyeyo olw'okuba ayina awo kaddeeriika nakudda ku kyeyo nze mulingamba Dr. Halima ayina amuloga tali yekka kisobokera ddala ye kati ebintu byeyabba mu dduuka ly'omusajja engoye zonna yaziteeka wazzo bwazitundira mu buveera waliwo n'omukazi eyagulawo sekishoni yange najja n'aŋŋamba nze andeeteranga emiddalizo andeeteranga gomesi naye oluusi n'akuleetera gomesi nga ekisipi tekigenderako neŋŋamba kati lemerako nakula byaki obba byaki nga omukimanyi bulungi nti tolina gy'ogenda bitundira naye kubuulire kama is real Halima ebyo byonna ajja kubisasulira yes however omusajja yamuzaalira n'amuzza ku zira edduuka n'alitwala azze ku boosi we ali mu kumukuba bizinesi agisula ate yeewaana n'okawala mu kamera nti bizinesi yo gengenda gireka ku ttaka weesize eki lwakati lwa amasasi singa akeera ku maca n'asitula statement eyo n'agenda n'amuwaabira mu poliisi n'amusuuwinga n'amusiba anaamuddawo n'amusiba anaakola atya that is deformation sikulimba bamusiba ate naabulwa amugjayo n'oyo omuzeeyi bwabwe bagamba gwe yafunye tannaba kumuzaalira tannafuna kimusiba mu maaka nawulidde mba omuzeeyi tazaala jjukira ali mu myaka 8 oyo akyalina enkwasa oyo kati akolayo nedda musajja asobola gyatetenkanyiza obulamu kati naye badange olabye togala bagamba media life 90% eri fake nze nalabya gifake omusajja Dr. Halima gwe yafumbirwa omuzeeyi ono obwenva atalina nviiri wano nawunze gwalina kati naye ngaekifaananyi kyani yakigabye baani bakinjewa jjukira ennyindo bw'oginyigiriza ennyo nkitegeera evaamu omusaayi bannayge tinontunuulira essaawa eno ki kyeyeekolera muzeeyi mwenyini ayinza kuba nga talina kiddako kubanga newe yali mu ddwaliro lya gavumenti ng'alumwa omuntu eyamuliko yali mukama we ye yasasula siye yabadde abeereosu
mbeera yagula kampasi yakola buli kimu yanoba akyalina lubuto nga tanazaala yanoba olubuto lwa myezi 3 obadde ki omuzeeyi n'alabirira olubuto lw'emyezi 3 nedda muzeeyi alabika alinamu kasente kuba nalabayo omuzeeyi wakubiri nalabayo washing machine yagenda yafumbirayo ng'olubuto lwa myezi 7 newayitawo emyezi 2 naye omwana yamulumira omwezi mulamba anti gemakirajjana ali mu makiro ya gavumenti gemakira nti webasebase n'abasajja abasukka mu movi obviously birina okufiirako ya rabbi abantu banange balina bye beesiga okuwekinga obulamu wano ku midianange you rather stay silent okusobola okuhandolinga wakirijira beerayo mu nkukutu nga teri amanyi ngeri gy'otambuza bulamu bwo that coming out and showing us a different picture okumanya Dr. Halima abadde akwesa information ye kituufu yanoba okufumba nga wa myezi 3 twali tuli awo ne tulaba ng'edduuka ly'emasanafu naye disappeared ne bakuba nika endala n'agamba omukazi simanyi yawooma ne bawuza bamukubye nika endala bana ne bacacaaca yawooma kumba ali ku kisajja kirala iye ng'ali ku kisajja kirala ate omusajja omusiraamu asobola okuddamu okukoowa emirundi 2 ekyo musiraamu tekiri bwe babyogera yali afumbiddwa kati ate muzeeyi yagenze kumuwoowa nga amaze kuzaala kuba muzeeyi naye alinamu ku ddiini yagamba tajja kumuwoowa nga obusiraamu tebukkiriza kuwoowa mukazi wa lubuto nakuwoowa nga amaze okuzaala ya rabbi subhanallah kati olwo gundi bagamba nti ate Halima mbu wa famire y'abarashidi Lukwago is it true or atwala eri mama Halima abeera yiri mu kyalo Masaka n'omalola bakafaanani k'omukaddooli omufumiriza nga yazaala Dr. Halima naawe n'abaana 3 bonna babulenzi basajja 3 ani Halima yagambye yali nga abaana agenda 8 wabadde abaana 3 abava buli omu ne taata we era naye kweyo engeri gye yeyisaamu bebi abadde ng'atugamba ng'omuwala kumbe abadde ayagala anonya bbaawe kubajjukirwa omusajja anoonya mwana muwala kyekimuleetera okuwasa buli mwezi naye kati nga bwolaba obulamu bwa gundi bwa Halima asobola n'okulimba midiya ebbanga lyonna n'abasiba ekiwaanyi obulamu n'atuuka n'okuva ku midiya nga yabalimba yabalekaawo ate tabakuba kikeni tubale tetujja kumanya nti Halima yabba omusajja ti Halima yanoba byonna tubale tetujja yali yasirika aba olabayo nze sayagadde kukomentinga ku nsonga zino kubanga olaba Uganda eno omuntu atali strong tasobola gibeeramu bannange nze simanyi kumanya mukama nsaase wano Uganda weetaaga okuba ng'olina feva nga y'amaanyi ate ng'oli strong ng'oli kufinkiriza nnyo ekisembayo ensonga wano Uganda weweteeka mu bufumbo ng'ofumbiddwe omanye abasajja nga bakatukwana batulimba nnyo okuwangula emitima gyaffe ekyo buli mukazi abeereyo ng'akimanyi bwe kiri akugamba buli oyagala kunze owewange omwami wange gwe nnina ewaka yantegeeza singa saakulimba wandikkiriza frankly yakiŋŋamba openly neŋŋamba kitegeeza kati tulina kufumbirirwa ku bulimba n'obusiraamu Qur'an ekkiriza omusajja okulimba munnange olimba Qur'an obusiraamu bukkiriza omusajja okulimba omukazi ng'omwogereza obanga keyakwatayo ndowooza mu Qur'an ebale nnyo kati ekyo nakyo tekyetaaga omuntu asomye ku ddiini nti ne bw'onaatuuka mu bufumbo n'osanga nga omusajja alina kye yakulimba ojja kumanya nti takikola because yali ayagala kuwangula omutima gwange naye ekyokola Dr. Halima teyasobola na kufumbayo wadde ekitundu ky'omwaka ng'omusajja talina ssente. Halima azirina ye yazirina kale omusajja talina afumbira mufumbizi buli wasanze okula okumukuba mu bufumbo okulala okumukuliweero noni munnaye neyanziza neyanzega okumusaiza
n'ennyumire Sangoze ne Echo Babylon Visa kwemyutinze n'okwemyutinga Halima ave ku bizinesi ya mukama we period ffe tetulina kirala kye tumwagaza ebizibu byalina buli omu alina ebizibu bye teri atalina bizibu naye ave ku bizinesi ya bosi we kubanga omukazi yali amubeeredde bakuume enkolagana Ogamba otya Doni wange bulungi ogamba otya kikazi gyebaliko kamaama kale mukwano nkwagala nnyo nze gw'olaba nange bwe ntyo nkwagala nnyo naye kusanga za Dr. Halima ekituufu Dr. Halima yeesonyiwa bosi we ate n'ensobi gye yakola omuntu bulijjo omuntu afunira ku muntu munne oba okitegeera Dr. Halima yali badde afuna bizinesi nga bwe yali ayagadde okukola bizinesi yali gikoledde mu nkukutu n'akola bizinesi n'afuna omukozi n'amuteekayo n'asigala ng'akyali ne bosi we oba okitegeera kintu kyawunye ekyo ate olaba kuba nti bo bamanyira okubeera mu midiya baba baagala buli kimu bakiteeke mu midiya oba okitegeera anaazina takumba nkitegeera Doni Halima yandikoze bizinesi ye n'atuula n'asirika ng'omulimu n'eguli bakitegeera alisibula mukama we mu mirembe wali ng'atuula n'atandika n'okulanga bizinesi ye ng'alangira omuntu omulala kumba alanga ye naye okitegeera yes yali badde nga jesi agenda naye erinda omuntu n'atamanya nti na bizinesi ye olaba ng'osangamu omukozi nga ddala okizudde titalina mutima gwagaliza mwesonyiwe kubanga ne bwali baavwa era bwe kiri ali agala okusaanyawo eyasangawo agende n'ebimu bye yasangawo omuntu yakafumbirwa nga tanaamala wadde emyezi 6 mu bufumbo kyamuletera okubba emaali y'omusajja edduuka nebanagera obufumbo bulabe edduka twali ku midiya netulaba gondiyo nga Halima nga bamukubye nga simanyi bagisanika banaye twegomba netugamba maama nange ndibaako bwe nti Ate abantu ab'enjawulo bagezezaako okuvaayo kuwa Dr. Halima amagezi bituufu obikkiriziganya nabyo oba nedda kozesa comment section wansi tujja kubeera nga twesangayo njagala okujjukiza tuzuula omwagalwawo tukola airport pickup services zaffe ziri wansi ddala beeyi layisi ate nga n'ekirala tuzuula ekirala tukola surprise ne delivery tusiba ebirabo by'oku mikolo okwanjira ne ka birthday parties n'ebirala tusiba n'ebimuli bya ssente tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa mukwano nsaba otwesige ennamba yaffe ey'oku oli ku screen twogerezeganye tubeere nga tutuuka ku nzikiriziganya nebaza buli abalabye vidiyo yange to the end n'olaba obulamu nga tubusikipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda akwekyusinga okwagala nenyongera okujjukiza nti okyali Olukyani Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewelabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nsaba munsonyiwe olwa background noise.